kino kyekiseera Bebe Cool okutandika okulowooza ku Alan Hendrick Sali anti Bebe Cool ebiseera ebisinga obungi awa Alan Hendrick Sali support naye support ye temala. Omaze okusayininga omwana Mugagameliyo, omwana akoze music naye promotion ya mulemi. Olina abasajja nga ba Cleberson abakutambuliza music. Bebe Cool babatta oluyimba atirako ne budget. Mutabani wa Bebe Cool batta oluyimba tabe yadde n'ekikumi. Neneebuuza nti taata kyono asobola okuba nti oba oliawo tafa ku mwana we. Alan Hendrick Sali ne Khalifa Aganaga bakoze oluyimba. Oluyimba luno tulusubira okuba nti lwa tabo nnyo kuba naluwuliddemuko oluyimba lwa kabi. Alan Hendrick mukwano gwange nnyo ddala ate nga oba oliawo Khalifa Aganaga oba oliawo si mukwano gwange kiri awo naye is a down earth guy nti byejjakajjaka ku social media bw'omusanga mulamu bwaddala ono muvubuka alikaali nnyo muvubuka waddala. Bakoze oluyimba. Oluyimba luno lunakola oba nedda. This is my reaction. Oluyimba lwa Alan Hendrick Sali Khalifa Aganaga lukola oba terukola, ani yalufunamu ani atalufunamu. This is my reaction. Era kiki Alan Hendrick Sali Pepper Daddy China okuba nti akola ne Khalifa okusobola okuba nti akola okusobola okuba nti afuna comeback na Alan Hendrick Sali okusobola okuba nti akola ogenda ku top. And now Bebe Cool's son manyikiddwa nga Alan Hendrick Sali aka Pepper Daddy abadde oba musically ebiseera bingi ngagezaako okuba nti asindika omwana ono bw'omulaba yesindika nnyo yekka anti ate oluyimba fine. Bebe Cool akolako kyakola because yakola studio alina kulinnya naye Bebe Cool nsuubira takoze kimala kuba nti oba oliawo omwana ono atuuka ku top. Bebe Cool atya lwaki ate atya. Bebe Cool watira Alan Hendrick Sali nti Hendrick Sali bw'anaakikuba ne mumwaniriza nafuuka wakabi olwono Bebe Cool munaaba musibude because obotunulira Alan Hendrick Sali ayimba nga Bebe Cool. Obotunulira Alan Hendrick Sali style ye alinga taata we ate kirala muto alina fevesansa nti omwana ono bwakola tune nekwata bulungi olwono Bebe Cool munaaba temulina kyemwagaza. Kisooka ayimba reggae ne dancehall nga taata we nezi afrobeat azimba bulungi. So Bebe Cool si mutima mubi akyatya okuba nti ata business eri omwana nti omwana bwanayingira business Bebe Cool anaaba takyalabika. And I think at Bebe Cool kati atuse mu myaka egisobola okuba nti akwata okusobola okuba nti obaoliawo asimulakeko nagamba nti omwana wange kamute. It is high time abayimbi nga Bebe Cool okubeera ne record label nga kati abantu tebakyayimba ng'abaana nga bo tebakyayimba abaana be bayimba. Olina Gagame Records, olina Edith Game, olina na omwana omulala Eris Manyani, olina Alan Hendrick Sali sindika abaana but Bebe Cool still up to now ne bakamiliyoni ekintu ekyo kikyabalemye. So oluyimba lwa Alan Hendrick Sali ne mukulu Khalifa Aganaga. Khalifa etwogerera anonya comeback nti Khalifa sawa zino buli kyasiba kikutuka. Khalifa yakyuka nnyo kuva campaign wezaggwa yagenda mu maaso na realizing nga amaze okuba nti amitinga eyali former manager we omukulu oyo amanyikiddwa nga Emma Carlos nti Khalifa anonya ekyokola kikyamubuze abantu bote bamulinaako obuzibu but musically comeback ekyaganye nti Khalifa tayimba bubi. Olaba ennyimba zayawandikidde bagonde bashiba bapinki zigenda maaso n'okuba nti zikola bulungi but ezize ng'omuntu tezikola because ekisooka yajjako abantu abaali bamukolera sako najjejjako Emakaosi newankubadde yali muyaaye naye yali asobola okutambuza endongo ne character nti Khalifa Aganaga yayagala nnyo okuzanya movies ng'agezaako okuziteeka mu byobufuzi yanyiza nnyo abantu. Olwaleero oli wa NRM olulala oli wa Bobi Wine mpola abamu banyiga ku eyo naye ng'ate endongo abantu basonyiwa mangu mpola but still music we akyaganya okutambula anti style. Khalifa kisooka awandika ebigambo bingi alina omutwe munene ebigambo biba bingi awandika ebigambo n'asoma verse ne mala tashika namba ebyo ebintu byaggwawo kyekyo ekisooka. Ekirala nti personal characters alina okuba nti azikyusa. So Alan Hendrick Sali okola oluyimba ne Khalifa Aganaga it's a very big achievement ate
not very big achievement but nina impact esobola okuba nti bagatako both of them balina enjala nti Alan ajayo okuba nti atuukayo okuba nti akwata mu Uganda nga bulaba kati abayimbi abalala nga bamudra nga ba Zex bwe bagikutteko nti waliwo opportunity eyo newankubadde nga tatawe yakyagiganya okuba nti ekola because team tatawe gyamuwa eri slowed down eri dull compared ku team tatawe gyalina so Alan akyalina enjala agamba nti wenakola ne Khalifa oluyimba luyinza okukola Khalifa agamba nti ono omwana akyali muto tusobola okuba nti tukola oluyimba ne lutandika mpola mpola so alabyamu opportunity mu Alan Hendrick Sale oluyimba luno nsuubira sirubi oluyimba lulungi opinion yange eri nti oluyimba ekisooka lulungi oluyimba lwakabi abayimbi ababiri bonna bayimbye bulungi ate nga all along abantu babadde balindiridde Khalifa okulaba Khalifa empalana gyalina n'omwana wa Bebe esobola okuggwawo oba nedda Uganda ne munsi yonna ebintu by'empalana byakoma nti love edominatinze nnyo oba okwagala kudominatinze nnyo ebintu bingi okulwanagana bantu bayita mu covid abantu bayita mu kufa okwenjawulo abantu bayita mu covid nga bayingira covid nga bukyayi bungi abantu bavudde mu covid nga okwagalana kwekungi so one love egenda maaso nokuba nti ekola bwotunulira abasajja nga bakamiliyoni bali badde tough naye kati kamiliyoni embeera ze zakyuka nti kamiri asobola okusanga nakubongako kamiri navunama just like nti ebintu byekibuli byagwako Khalifa tebyabadde akozesa ebintu byekibuli byali bise music career ya Khalifa aganaga nti olwaleero ojja kuwalampa Bebe Cool oluli owalampe kamiri oba Ready and Weasel oba ani oba Kenzo but at the end of the day kikoze abantu bajja kujajinga bulala nti kati abantu bagala kutambuza kwagalana that one love era nsuubira nti oluyimba luno lujja tambula mu kwagalana n'ekirala nti Alan Hendrick Sale oba oliawo atandise okufuuka serious naye ekibuuzo we kiri oluyimba balukoze lulungi banaalusindika nga wekyetaagisa Bebe Cool kino kyekiseera okuvaayo okutandika okuwa omwana we nti Bebe Cool alekerawo okuba nti yeeyisaako mbu omwana ajagala afuuke wakabi omwana ajagala afuuke wakabi omwana kyekiseera okuba nti omuwaamu because okubya emyaka 25 plus Bebe Cool okuba naye omwana ono akyakulemye okuba nti omutuusa wayagala Bebe Cool yawa Rema n'amakula nakubamu but still Bebe Cool olwokuba atya nti mutabanyi we wanatuka ku top najikuba mutabanyi we ajja kutya like abantu bajja kuba nti bamuvaamu kwe kutya Bebe Cool kwalina 50 years and 25 years in the business Bebe Cool kicho kyatya nga mwana wo mulamba nsuubira yajja mu industry kyekiseera Bebe Cool okuba nti otunula ku bintu ebyo oto omwana yeyagala because omwana emyaka gye giggwayo if he approaches that like this nayingira 32 ayo career anaabagera maaso n'okuba nti agiziika so nga ate olina opportunities ezifuula omwana ono star Bebe leka kweyisaako blood high time yeno time ya Alan Hendrick Sale Pepper Daddy yeno naye agisibye yani nti ye Bebe so nja kusuubira Khalifa aganaga oluyimba nga luwedde okulaba promotion yetab nsuubira Khalifa aganaga okuba nti afuna comeback kyaso kizani nti bwolaba Nashwanda ne Khalifa baddamu okuba nti bakola bonna era nga Nashwanda engoma eno yagikubye bulungi nsuubira nero ni ajja gikwata mu mastering abeere clear because otunulira sound ne studio ya Bebe Cool ya tabu balina sound card ya bagita Apollo eyo sound card ya bei nnyo ya mitwalo nga gumo gwadula milioni 3.6 wano ba producer abagina batono nnyo so nsuubira nti Nashwanda ajja kuba tachi tabu nero ni atekemu akawo oluyimba luderi bayimbi nsuubira oluyimba luno okola nga Bebe Cool akkiriza omwana okuba nti yeeta nsuubira oluyimba luno okola nga abantu ababiri bategedde kye baagala because Khalifa amanyi kyayagala kyekisooka kuba yes Khalifa amanyi kyayagala yatta entalo zonna n'agamba kati tuzze mu ndongo bw'otunulira Alan Hendrick Sale alina ennyonta ey'okufuuka star ow'ettabo nga tekuliko nti ate mutabanyi wa Bebe Cool wuuyo nga yeetengeredde nga Pepper Daddy so balina ennyonta eyokuba nti oba oliawo bonna bagira kyovola bansuubira oluyimba luno okuba naye ate nkyefansayizinga nti omwana wa Bebe Cool tajja kuba
omwana wa Bebe Cool tajja kuba nga Bebe Cool oba oli otamuwadde mukono. Kiseera Bebe Cool okutandika okuba nti ata abaana okusobola okuba nti beyagala. Akanyomero kano kekutuusizaako Ntambi Jimso reaction, mbadde reactinga ku luyimba lwa mutabani wa Bebe Cool ne Khalifa Aganaga. Lukola terujja kukola, oluyimba lujja kukola nga abayimbi bonna ekisooka baagala, naye ate luyinza obutakola ng'oba oliawo still promotion ne support eva mu Gagame Records ekyali ntono nga bweri nga bweze ekola ku nyimba za Alan Hendrick Sal, because Alan alina oluyimba lwayita Bo lwawandikibwa Ronnie ne luproducingibwa Ronnie, oluyimba lwakabi, but era still oluyimba lukyalemye mutabani wa Bebe okuba nti oba oliawo oba Pepper Daddy okuba nti asindika. Khalifa Aganaga, Alan Hendrick Sal, nsuubira nti Bebe Cool kyekiseera aweeko Alan Hendrick omukisa ogubimbamu n'ogukwatamu. Bebe Cool yetaaga okuwa omwana no bapromota babo babadde mutambulize endongo ne bapresenters bamuteekeyo abana beyagale. So oluyimba lujja kola nga Bebe ayagadde, Khalifa ayagadde, Alan Hendrick Sali ayagadde. Oluyimba terujja kola nga Bebe Cool akyalina omutima ogugamba nti Alan bw'anaakuba nze n'abangeze. Video ene kutuusibwako bannaffe aba SBM abakolera ebizigo eby'ettabu, abakuletera ebizigo eby'ettabu, abakolera films ez'ettabu. Asobola ekyogenda maaso n'okuba nti obawagira n'okuba nti oba oliawo yes obawa like ofuna ebizigo ne films ez'ettabu okuva ku maduuka gabwe. Olwo tusobola okuba tutambula nabo bonna. Bapita Jimso kankomewo mu part 2. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.